abamu baddeyo okubasaawa 7 nti mwebale nnyo okulaba nga temutu Katonda mwotebe obeera aha obuvunaanyizibwa ne muwagira puroguramu za gavumenti. Twagala okwebaza His Excellency the President kubanga mmwe batekiniko kyemukoze okutuuzaawo balaza eno kyali kiragiro kya President. Njagala okubeebaza okutuukiriza ekiragiro kya His Excellency the President ne mutuuzaawo balaza eno. Era twagala kubagamba baraza zino zongere okubeera ennyingi kubanga mwe munaavumbulamu abantu okutegeera n'okubeera nga baddibwamu ebibuuzo byabwe. Ebirungi mukono byetuuseeko byonna babyogeddeko, naye tusobodde okutuuka we tutuuse olw'okukolaganira awamu n'okubeera nga twesigama nnyo ku guidelines eza gavumenti. Oyo yenna ayagala okutuusa obuvunaanyizibwa oba obuweereza nga meya bwayogedde service delivery mu bantu, tugezeeko nnyo okugoberera guidelines za gavumenti. Bw'ozivaako bw'oba okola bibyo ate oyinza okubikola ng'oli bbali nnyo oba oli awo n'okoleramu ensobi. Akaseera ke tulimu si ka bya bufuzi, ebyobufuzi twabivaako kati tuli mu kaseera ka kuweereza. Tulina okuweereza abantu abateekisa mu buyinza oba mu bukulembeze. Tulina okufuba okulaba nti abantu baffe bafuna obuweereza. Ebya politics mubirindeko, bakansala baffe abalungi, ebya politics mubirindeko. Myaka emirala 5 ke kaseera muteeke nnyo essira mu service delivery. Bye tutuuseeko mu mukono tubikoze olw'okuba musobodde okukolera awamu, era njagala okubeebaza bannamukono okubeera nga musobodde okuyamba gavumenti okutuuka mu birungi bye tulaba kati. Naye njagala okubategeeza nti enkulaakulana eno gye mulaba tewali asobola kugiyimiriza. Tewali asobola kuyimiriza enkulaakulana etuuse mu kaseera akatuufu. Wabula tuwagire buwagizi enkulaakulana eno ate tukuume ebirungi bye tulabako. Nonno mwe abatamanyi gye tuvuddeko mu nkola eya local government, ekiwandiiko kyafuluma nga kiraga bulungi. Ssaba omukulu yazidde tuula paka nga tumaze okwogera. Ekiragiro kyafuluma, ekiwandiiko kyafuluma nga kiraga bulungi nti Mukono municipality mu municipality ne districts eziri mu Uganda, Mukono yali namba 8. Ekyo tulina okyebaza era tukikubeereko mu ngalo. Si kyangu okubeera mu bangi mu districts ennyingi nga bwe muzimanyi ne municipalities ennyingi. Mukono municipality nevaayo obuweereza ng'eri namba 8. Abatamanyi ekyo tebakimanyi, era njagala President wa MDF akyogeddeko nti kibi nnyo okubeera nga tomanyi nti tomanyi. Kibi nnyo. Naye mwe abasigadde wano ne mukitegeera nti okubeera mu position eyo si kyangu. Kiba kitegeeza nti batekiniko bano bakoze nnyo, nammwe ba politicians mukoze nnyo, n'abantu ab'okukitundu bakoze nnyo. Kakati mwe abatambuza ebigambo ebitunafiya ebigezaako okutuuza emabega, temujja kukola ki? Temujja kuwangula. Kubanga Mukono yo yakoze ki? Mpigi, Kampala ne Mukono. Mukono ye number 1 mu kuimplementinga program ya GKMA. Mukono is number 1. Ekiwa kitekubira mu ngalo tekijja by mistake, kiba kitegeeza tukoze bulungi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abatuuze abawaayo ekkubo
okusobozesa amakubo gano getulako olwaleero okukolebwa. Twagala okwebaza nammwe mwenna abawagidde enkola ya trade order. Olwaleero tugamba at least tulaba nti waliwo sanity mu nkola ya business. N'olwekyo njagala okubategeeza nti trade order ekyagenda mu maaso, era tukyagenda mu maaso okulaba nti embeera eyo gye tukoleramu business etereera. Tewabaayo ababuzaabuza nti trade order bagivuddeko komyawo akayumba, nedda. Tewabaayo abajjako ssente, leetayo akasente oteekewo akakawoteina okole, nedda. Bajja kajjawo kubanga trade order ekyakola ki? Ekyagenda mu maaso. Masengere ono Principal Environment Officer asomeseza bulungi n'omukulu yazindi njagala okuyozaayoza bakugumuddeko okufo akati gwe ambassador wa environment asitogayo kwogera bigambo bigenda kusasamaza abantu kubanga gwe ambassador wa environment bulira abantu ebeki ate ogambye nti naawe olinayo obuyumba eyo entobazi ati bulira abantu ekirungi n'ekibi ekibirimu olwo n'abantu basobole okutegeera nga tovoola abantu bigambye tuulaawo twogere ebigambo bino mubiwulire. Nze ndi musomesa mu bitundu byonna bye tugenze Kiwanga, Engando twali naawe kirabyeko wano tusomeseza ne tumaliriza. Naye wali avaayo n'agamba nedda ate bye muzeemu oba ebimusomeseza si bye tubadde twagala okukola ki? Okuwulira. Omwagala tubagambe bye mwagala okuwulira bisasamaza ekitali kituufu. So njagala okubagamba mmwe mwenna abazze wano nga mwagala tubabuulire oba nga mubadde mulowooza nti wano wagenda kubeerawo message bagamba nti tugenda bamenya, mutuukirize bye mwagala okuyisaawo. Era ndowooza temufunyeemu. Singa obadde ozze ng'oyagala kufuna message egamba nti tugenda bamenya, bwe temufunyeemu. Naye bw'oba ozze ng'obadde oyagala okumanya, oyagala okuyiga ekigenda maaso, ofunyeemu, weekubereko omuntu. Tugezaako okulaba nti abaana bonna baddayo ku ki? Mu masomero. Wali abaana bangi bwe basanze mu makubo bali mu scrap ne lwakwata, era abazadde balina bingi ebyokuddamu okunnyonnyola lwaki abaana bataayaaya nga tebali ku masomero. Njagala obakubiriza abazadde nti abaana bateekwa kubeera ku masomero. Abaana mubajje mu bizinesi zammwe, abaana mubajje mu scrap, abaana mubasindike mu masomero. Omwana oyo nga tanaba kufuuka wa gavumenti asooka kubeera wuwo. N'olwekyo gavumenti erina byekoze. Abaana basoma, tebasasula school fees. Naye gwe ng'omuzadde fugako nnyo okulaba nti omwana oyo afuna ekyokulya. Omwana agende ku ssomero ng'alina ekyokulya. Wakiri musibirire ak'okulya, fedda batusibiriranga ak'okulya, mwoko, lumonde, n'ogenda naye. Naye bw'oyagala omwana wo ayingire ku ssomero ssaawa 12 oba ssaawa 1, aveeyo ku ssaawa 1 ez'olweggulo nga talina kyalidde. Abasinga obungi muvuddeyo olw'okuba mugaa nti njala etuluma. Kyamukisa mulungi batuwaddeyo ak'okunywa. Naye singa tebakatuwadde twandibadde tugamba nti enjala etuluma mu kusiibu. So omwana wo mufeeko nnyo nga todabagamba nti bwa gavumenti olwo agende ku ssomero nga talina kyalya, talina kyalina. Njagala okusiima abazadde abakikoze n'okukubiriza abazadde abadde bakyali awo kubeera ng'abaana tubasindika ku masomero nga balina ekyokulya n'ebyetaago. Gavumenti erina kyekola
naye naawe ng'omuzadde olina obuvunaanyizibwa omwana wo gwe wakeera ku makya n'ozaala, oba wamuzaala ku makya, oba wamuzaala lwaggulo, oba wamuzaala misana tulutu, omanyi lirwa wamuzaala, naye ofeeko nnyo kuba nti omwana wo asigala ku ssomero. Sebo oli bw'avaayo n'atandika okwogera nga tunamana kufuna ansa mwe muli, oli bw'aba avuddeyo ng'alina ky'abuuza, mulirize ekivaayo, ayana bagenda mwamugula batya. Okusinga okukuba mu ngalo mu ngeri esoomooza, tulina abantu abajja mu bbalaza nga b'omulimu gwabwe kuba mu ngalo, okuleekaana yadde nga tabitegedde. Kibi nnyo okuva wano ggwe nga ozzeeyo nga tolina kyoyizi. Kibi nnyo. Kale n'olwekyo bbalaza zino zikyagenda mu maaso. Twagala bw'oba ojja mu bbalaza jangu nga ozze kuyiga, tojja na bibuuzo biteeketeeke. Kubanga ebibuuzo birina kuva mu bye bagenda okukola ki? Okusomesa. Tojja na bibuuzo ng'obiwandiise. Oyinza okuwandiika ebibuuzo ate bw'otuuka wano ne basomesa birala, ate n'oddamu kubuuza biri bye wawandiise, n'oba ng'oli bbali nnyo. Nkubira zindi yabikoze naye ndowooza kati abitege. Ndowooza mukimanyiko nze musomesa, abaana be bateekateeka okukola ebibuuzo ne badda eyo ne bafuna okubayita. 28 tugenda kulonda obukulembeze obw'ekyalo LC1. So bakubiriza banawe twina twetabe mu kulonda okwo. Tetwagala bakulondere ate munda mugambe nti nga balonze omuntu omukyamu. Balonze omuntu omukyamu gwe wabaddewo olonde omuntu omutuufu. So fenna kitwakatako tugende tulonde abakulembeze betwagala. Naye ate kyembasaba tulonde abakulembeze abo abanyumirwa pulogulaamu za gavumenti. Bayibuli egamba nti ababiri bayinza okutambuliramu nga tebatabaganye. So tetwagala mulonde abakulembeze nga emu yammwe yakubalonda nti bagende balemese pulogulaamu za gavumenti. Mulonde abo abakulembeze abagenda okulaba nti pulogulaamu za gavumenti zigenda mu maaso era nga bazirambuula era nga baziyigiriza abantu. Ebiseera biri ebyedda ebyo tubyerabire, kati tuli mu kuweereza bannayuganda ebya differences mu biina eyo byonna tukole ki tubyerabire bwe tuba nga twagala okubeera ne Uganda ennungi era esanyusa abantu. So tugende tulonde ku lunaku olw'okulonda okusimba mu mugongo. Saagala ogambe nti ono mukwano gwange bwe simusimbe mugongo agenda kunyigira. Nedda genda olonde oyo omuntu naawe gwe weekakasa nti agenda okukola ki? Yagenda okubaweereza. So eyo ngenda funa executive y'ekibuga gyengenda okukola nayo, ate era tuyite mu mitendera tufune ne bassentebe ab'obukiiko. Banage mwebala tutya obuvunaanyizibwa, mwebala okutulonda, tusuubiza okukolera awamu nammwe. Ensonga lwaki enkiiko nga zino zituta bbalaza zigenda kuba nga zidda nga za buwaze nga tuzikomyawo. Tuwulirize eddoboozi eryo temwetwala nti yakuzannya. Bano ba technocrats bano bwe tulagira amaloboozi ago basengejje ebyo ebisaanidde bigende mu nteekateeka y'ekibuga, biroke bigende mu lukandaga lw'ebyo bye tulina okukola olw'obulungi bw'ekibuga. N'olw'ensonga eyo bwe tuyita ebbalaza eno tubasaba mujje mwogere ebigambo. Tuli babuvunaanyizibwa mbalaba mu kiti ebyenjawulo, naye ebigambo ebyo omukisa ogwo bwe tufuna okulongoosa ne tukola ebyo abantu bye baagala bikolebwe mu kitundu kyabwe okusinga okukola tube tulowooza byalikoleddwa. Kaneekoleko ku ky'enguudo. Kubanga mulaba tulina enguudo ezibadde mu phase 1, tulina enguudo eziri mu phase 2, tulina n'enguudo eziri mu batch 3. Kakati ng'oluguudo olwa mukadde wange ali waali Paul Kamara Road, tugenda sooka tulukole first class Maramu Road, tuteekemu emifulejje oba emidumu egy'amazzi, tulusitule, tulunyige, tulekeko Maramu. Kakati phase eddako ey'okukola koolaasi egenda tusanga
oluguudo oluteeketeeke naye twakola enguudo endala kakati n'enguudo nnyingi sobola kuzijjayo nezimalayo wano babemanyi nti ali mu doketi eyo abadde nga agenda kuzibasomera. Tulina n'enguudo zetugenda okusooka okulima obulimi okuzirongoosa gamba ng'oluguudo lwe tuyita olwaziribaggwa mu mbeera gye lulimu tugenda kujja tulukwateko tululongoose luguke kufiza soda. Naye tetusaba abakulembeze naddala basentebe b'emitala ne executive kubanga abantu tebaagala kukwata ku bibanja byabwe ate ng'etteeka tiritugamba tetusobola twala kintu kya muntu mu mpaka. Kale twogezeganya n'abantu naye mutuyambe abantu abo tugende okutuukayo nga bakkiriza emirimu egyo gikolebwe. Ku nguudo zino zikoleddwa nga luno olwaffe olwa Nakabago Bajjo Ntaawo bamaze okukkiriza Solicitor General bantwamwandiikidde batukkiriza open drainage ezo emifulejje egyo gye baleka nga gyasamye bakkiriza kibindi. N'olw'ensonga eyo atuli mu kunonya ensimbi ate nga weeziri tugenda kutusa design eyo abadde nga waliwo omufulejje nga gwasamye bagenda kujja tugubikke tusobole okubanga batosobola okutambulirako nga boolaba bakoze Cathedral Rise oba Nabuti Road nti omuntu wajja n'awali amazzi esobola okukola ki okutambulirako. Kale ezo open drainages zigenda kubeera nga zibikibwa. Tugenda kwongera okulongoosa bafuna okusomoozebwa nga tuyingira mu bukulembeze buli butuvuddemu. Twajja n'amateeka amapya nga gajja naddala nga kasasiro baatukwata nga tweteeseteese butono bali buvunaanyizibwa bwaffe. N'olw'ensonga eyo tugenda kulaba nga ate tufuna service providers okusinziira ng'amateeka bwe gali. Naye twagala kwebaza bannange kasasiro gye yatandikira mumanyi nga kansala wange bwekaseera butwakita sebonyala kwebaza ng'abeera kuli nga kanyonyi naye nga tulwana ku ki kasasiro. Ne kati ndowooza Mwami Wanda akyateeka nayo ku migutu agamba bannange mukoze omulimu tuli yaddeyaddeko tugenda kuimprovinga ne service delivery nga mutuwabula tuliba amalala ng'abantu bwe mutulaba tuwuliriza nga mututuukiridde kubanga mmwe bakama baffe. Olw'ebyo bye tubadde tuwulira ne foramu ng'eno sijja kubiddamu. Tugenda kukola okusomesa abakulembeze bannaffe abali ku division ate naffe abali ku municipality nange nga mwendi tugende batusomese obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga ffe abakulembeze olutuffe twogera ebitabula abantu. Nawulidde yagambye mukulembeze nti ate meeya yakomeza kye bayita street parking. Basebo ne banyabo meeya si yateekawo emisolo. Emisolo giteekebwawo mu ggwanga temugiraba yonna. Street parking ekola ki? Gyeri omulundi guli mwalaba nze nafaayo okujja okwonsa street parking naye nagirwanyisa olw'enkola yakola ki eyali ekozesebwa. Essente tetwamanyako kati gye yayita sente nga tezirabika Central Division gye nali naye ng'ate bazitolooza mu bantu n'enguudo zabali basoloozaako nga tulowooza si ze zaali entuufu nga tuzimba nga nguudo zaffe. Kakati ekyo kyampaririza okuvaayo tujje tugambe katuyimirize bayite mu mitendera emituufu. Naye nze nga mmeeya sinze nina obuyinza okuteekawo emisolo. Emisolo gye beera gya ggwanga lyonna bagireguletinga okuva ku national level ne giyika wansi. Esobola ogwo omusolo si gwange nedda nze nali nnwanyisa nkola yaagwo engeri gye baali bagukola ki bakosa. Kati omukulembeze bw'avaayo nadde naga nti meeya Kabanda lese street parking tuba tetuleba kumusomesa. Njagala mubasonyiwa abakulembeze abaga mu kiti ekyo naye tugenda kubasomesa nange bansomese bategeere baleme kuguka buvunaanyizibwa. Oba nga togwagala ojjanga onnyonnyole naye togamba nti Kabanda alese omusolo ogukola ki ogufaanana bwe guti. Ekyo si kituufu. Naye tugenda kuddayo tutuule batusomese obuvunaanyizibwa bwaffe. Emisolo egyo bano bakansala olusife tuba tuteesa zireme kosa abantu baffe ekiyitiridde nga ffe naddala mabatuukira pulezidenti mumugambe teri abantu abanaku ate twagala batubuulire okwawula ekisenyi neki n'olutobazi. Naye agezezzaako okunnyonnyola Mwami Masengere. Njagala kwebaza Mwami Masengere totya togamba nti nakusaddaaka. Ekigendererwa kyali kyakuyamba abantu baffe basobole okubeera nga tetubatuwala kinga anangwa munyale kubanga nabo tugenda gye balaga. N'ebigambo ebyo local governments
era mbe yateekamu byali bigendererwa byali mu manifesito yaazo. Kati fenga mukono tutambudde mu areas eziwerako era mu bifo ebyo kino kyekimu ku bye tutuuseeko. Ebigendererwa byaffe byakubalulira bye tukoze era mmwe ne muraisinga issues zetuzzeemu era zetuddamu buli we tugenda. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza nti buli lukuŋŋaana lwe tuyita mujja ne mubeerawo. Waliwo omwami ayogedde ku kyo trade order ng'awulira ayagala asabira abatuuze nti tubakkirize basobole okukolangako ng'ebitundu ebirala bwe bikola. Trade order yajja n'ebigendererwa byayo. Local government esetinga standards kwelina okutambulira. Council zituula ne ziraga bwe zirina okukola operations zaazo. Nze nsuubira nti after okwasesinga ki kye tutereezezza naki kye tusuubira, council ejja kutuula yeetegereze erabe abantu baffe tubatadde mu bifo ki oba tubawadde kaseera ki okulabika nga basobola okukola emirimu gyabwe okwebeezaawo. Ekirala kye nnyinza okwogerako njagala kwebaza bakozi bannange. Ono yazimba ennyumba ku mwala kwennyini, ono yazimba ku bridge eyateekebwawo, oba tugenda kuwaayo tukoze tutya okuba nga twetangira obubenje obuyinza okujja. Basawo ne bannyabo, okusomesa kwange bagambye ebintu 3 bye nsaba mutwala okuva olwaleero. Tulina kugobererwa tteeka, ate etteeka lyeryo erya National Environment Management Regulation on Wetlands, Lake Shores, River Banks ne National Environment Management Act. Kaakati waliwo ekibuuzo ekirala kye baabuuza, nsaba ekibuuzo kye mbazizeemu, nsaba tuleme kiddamu. Si bwe guli awo nsigalewo. Kati bw'oba wazimba kya buntu bulamu okugenda ojja ofuna olukusa. Omukulu Mutumba abadde wano. Mukulu Mutumba abagambye buli kuzimba kyanga ofuna olukusa. Ate bwe yazimba n'omaliriza tulina instrument gye tukozesa ogaba as built drawing, okubisa ekifaananyi plan eri as built. Bino nno bye mbagamba biri mu tteeka. Nojja ofuna oluki, omala okufuna olukusa n'otereera nti ng'ofunye oluki. Kaakati olukusa olufuna otya? Owandiikira tawunikira. Togenda kuteekamu na 100 okuwandiikira tawunikira. Omugamba akalimba kange njagala okuzimba keeko kagenda kufaanagana bwe kati, oba ke nazimba kafaanagana bwe katya bwe kati. Abantu b'eŋŋando nabagamba bino. Olwaleero twogera ntugamba bazimba tatwamaliriza. Mayinza ntuula ku bukiiko obwo. Naye omuntu asobola okujja n'atugamba nze nina poloti 15 kwabiri. Njagala ennyumba yange njagala kujja provia. Si bwe guli. Kati bw'ojja mu komiti yaffe ntugamba etteeka litugamba omuntu alina okuba n'ekyapa. Kiri wamu naye abantu bali bana batambulira ne bawangalira mu kifo kyekimu, buli omu alina 2 naye balemereddwa okukwatagana awamu. Ogenda okufuna ekyapa ekyawaki, bakwate ekyapa ekyo basubmitinga application yaabwe nti nze ennyumba yange eri bweti, neyange eri bweti, neyange eri bweti, ffenna tuli bawamu tufune ki. Naye olwaleero bw'obibagamba nabaga era bwe twali eŋŋando be naye bagamba olimba. Mukama wange yaliwo tawulikira ne RDC. Olimba ssente gyabwerere
omagamba byabwerere kubanga byembagamba totaka waali meya waali RDC weebali nti wabawo ekirungi kyetufuna naye ate ne tulumizibwa nnyo so nga ate byebintu byewalikwa ssebo tawulikira okwata owawoota n'omuyita nga tugenda kukola oluguudo lwa kirowooza njerere omuntu oyo bw'ajja bwe mumala okuyitamu n'atereeza essanyu oba otuwadde lya mirundi gitya naye bw'ojja ne mukulu n'atukolera nga bwe yakola n'alekanga ebintu byonna babisazeesaze ne tusiiba kuwoota bwe batereeza ate tetumanyi nti mumaze sebo tuli mu kibuga kati abantu bakozesa toiletsi z'amazzi ng'aba tebalina we bagenda fe abakulembeze ne tukaluubirizibwa olw'ensonga ng'eyo kane tufunikira nga twafuna ekirungi naye ng'ate era kitwasizaamu nti ennaku twagala okwebaza abawoota nti bafubye bwe twogera kufuba national water efubye okustabilizing embeera naye ng'oluusi ebimu ebyononeddwa greda zaffe ate biba bya ssente nyingi ne kitwala katukyalina abatuuze abagenda mu mwezi ssebo nga tebafunanga amazzi ekyokulaba nga twebaza bwe mwali mukola na miryango St. Francis Kulama ne mukola bulungi n'awateetaagisa ne muteekawo ebigoma ate bwe mwatuuka eri ewaffe simanyi tabulaka kyatuukawo tugenda okulaba abatuuze kati bataddewo amadaala bambuka balinga binyonyi tusaba tutinde mudda oba twagwerayo awo bwe tuba tudda tujja kuba tuyanze ekibuuzo ekirala akola ku byobulamu nti oba kyandibadde kirungi ne tumanya abantu ne tubagulira amazima nti eddagala gyeriri oba olwadde musujja oba ssenyiga oba ng'oyagala kuzaala kubanga bwe tutuukayo nga omulwadde agenze kyenda kyesibye ate batusaba ssente ate nga twasuubira eddagala gyeriri bitukosa badde nsaba maama w'ebyobulamu abantu tubabulire mazima naye olwana ng'omusujja setamo kyali ekyokulala njagala owawumeme kamuleke taata ndooza ajja kujja eddwa newumeme situmanyi at one point abatuuze bansabako besondese begulire oba transformer kuba UEPCL taata situmanyi oba tusabirire bagenda bye bagenda n'ebintu byaffe kubanga transformer bwebwatuka nenkuba ng'omukulembeze ne neetooloola nankusuubira ojja ombuulire nti banange kiri seefe bwatuse bya mirembe ate gwe n'otajja kati ze kabuyoba ontadde mu kifaananyi ekibi mbadde nsaba abaEDCL bwetukubanga abakulembeze babi mufeeyo puresha eba y'amaanyi kuba lunaku lumu tetumanyi amasannyalaze bwe gazikireku abantu bano abasinga balimi balunzi omuggyako amasannyalaze ennaku 3 bizinesi ogisi aba PDM taata abasonda ssente zino mutunuulire abantu ng'enkoko zifudde ziwedde wate ze mwabawola kakati tusaba mubeere mukukisa ekitonotono ekirumirirwa abantu mukwata ebyalo nga bira ne mubijjako security tetuba tetulina tetumanyi mutereeza kiki ekitakoma balina akola ki munisipo endala zetugenze tulabako n'etenti zisoma mukono bamala ne babanyigira kulitalaba ne babagamba mutandike ng'okola ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 okwekiro mu ddeeka mbadde nteekeza bakyala baffe abatoninyira naddala oba ewante mubaweeka akadde nga munisipo endala bwe zakola ki bwe zateesa bwe zigamba nti baanamwandu bano bajje bafundenga ku kamere okuva ku ssaawa 12 kuba ssaawa zino n'ogenda ebweyogerere bali ku sitwiki bakola mukama wange nfukamidde mu maaso go nga nkusaba bakyala baffe bano baweeyo akadde okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa nga 7 okwekiro bwe banaaba bangi nga bagenda kujjula ku sitwiti tubawandiike tutegere nti 20 bakola okuva nga 1 paka 5 ate abaddako nabo ne batandika weesejja ensonga yange ey'okubiri waliwo transforma eri ewanton eri etunulidde ekizimbe kya Sonko Plaza eringa nnimiro oba eringa lubuto nti buli lunaku olina okulya
kuba olina abavubuka abo buli lwakusatu oba lwakona transforma eyekuba n'owulira abantu ne beekanga oba okyali abavuka bagende pikapu n'oluuma ensonga yaabwe egizeeko n'akwata oluuma nti buli lunaku erina okukuba mukitwale nti buli wiiki mutuwe saavisi eso ziyimirizaawo ensi mukikole nga minisitule of defense eyinza okola tanka nezitekeeza kasobola naye kuzigenda kulwanamu ogwo mwaka olwomwana temuli badde babawengayo transforma nga esatu zibeere wali nga zikola ki ngenda ku mwami obanema ayinza okusigala mu ofiisi n'agamba enforcement temwaliyo ku UC omugende tujja kusigala tugamba Masengere aliyokete yatukola ki ensonga yange endala gye ngamba mukulu Masengere nze naakamubuuza ekintu kino mirundi esatu sebo Masengere nze kalanga kuva ngambe otambula naawe ndi weewantoni tumunaasonyiwa okujja mu mulukago naye enfolowinga bukopi bwaffe oba abantu ba wansi Masengere tubuulire ekituufu otwawulire kalanga asangibwa mwetosi ssatu Kitega Lwatoni n'Enganda nzitola ennyumba eziwulira omusanvu nvuga baasi gwe mulimo gwange naye n'omukyala abadde wano education n'agamba tutegekere abaana baffe tubategekere nga baddawa ku tayimu eno ne wetubulira ekiyita ng'otegekera omwana wagende ku ssomero olowooza tulakita